kikulu nnyo kuba tubadde tulina email ezaffe naye ate kati wantugenze ku email eya parliament ate n'abalala oyinza okusanga yabadde talina na email n'ekyo nze ndowooza nti okutuyitiramu n'okututendeka n'engeri gye tuyinza okutambuza embeera y'ebiwandiiko etakyali ya fayiro wabula embeera y'ebiwandiiko nga bijjira ku mitimbagano tulabye nga kikulu nnyo era tubeebaza kati ate nga balina okutuwa ne iPads n'olwekyo kitegeeza nti basooka kutrainingamu osobole okuba ng'otuukana n'omulembe nga togenda ate kunoonya muyambi mulala kuba kati omutindo gw'ensi bwe gutoba guli. Ekisooka ndi musanyufu nnyo okuvumbula era okitegeera okukiga olwaleero nti paalamenti yaffe egenda tambula ku mulembe ogwa tekinologiya asinga okubeerawo omulembe mu nsi yonna. Kino kitegeeza nti emirimu gyaffe gye tugenda okukola ng'aba parliamentarians abakiikirira abantu baffe tujja kuba n'obusobozi ogikola ku sipiidi okusinga eri ebaddewo, okusobola otereka ebintu byaffe mu ngeri etabeerangawo, okusobola okuinteractinga ne bannaffe mu nsi yonna ne bannaffe mu gavumenti yonna okutambuza emirimu gya Uganda ku sipiidi etabangawo. Weewaawo bannaffe abamu tebali digital balina okubiyiga naye buli muntu ayiga ate gavumenti parliament engeri gyetaddewo ICT system yayo si nzibu yakuyiga kasita oli yeewaayo. As a matter of fact ebyuma bye twetaaga bagenda bituwa iPads, amagezi ge twetaaga okutrainingibwa weegali, resources zonna endala zonna zetwetaaga bakakensa weebali okuyamba buli muntu yenna okuyiga okukozesa tekinologiya ono okusobola okutwala Uganda mu maaso. N'ekyo namba emu ndi musanyufu nnyo nti Uganda tumuvize mu maaso mu ngeri gye twaga okutambuzamu emirimu gyaffe. Ate namba bbiri ndi musanyufu nnyo nti parliament yawaddeyo okulaba nti buli member of parliament ajja kuyambibwa si kusomesebwa lunaku lumu lwokka naye okuyambibwa buli lunaku wekiba nga kyetaagisa okulaba nti ebintu bino abiyiga abitambuliramu noti mu bumpimpi. Introduction ya technology ku level eno mu Uganda mwana kigenda tambuza emirimu mu ngeri y'amaanyi nnyo ate ne bannange bonna bajja kuyiga otambulira ku mulembe ogwo.